Endobeso. Ndaba mukaaga tumuzifira tifama ekintu buli ky'omusiki. Endobeso. Hello. Alo nyabo. Wandisebo? Amanya nedobozi omukunja Ruthi Wanyananko kabogoza mu program Endobeso. Esebo. Aha. Katusebo kyembadde njagala okunyambamu. Nyabo. Nina omwami wange bamuyita Matovu. Matovu ani? Matovu Richard. Aha. Tubeere no kyengero yamukako katono ngaawo ku poliisi wangulu kwawo katonotono. Wane kyengera ngo yitise nga ku petrol station no yambuka ku poliisi waggulu weeri. Waggulu awo nga ku poliisi katono. Mwazimba mupangisa. Twazimba sebo. Aha. Naye kakati akolera Kafumbe Mukasa. Akola mulimu ki Kafumbe Mukasa? Asuubula kasooli, asuubula ebinyeebwa, asuubula n'ebijanjaalo. Aha. Naye kakati wayiseewo like weeks 2 taddanga waka. Aha. Yagenda kusuubula weeks 2 waliwo abangamba yakomawo naye ate yewe mukubira essimu angamba akyaliyo. Kati gwe abakuleetera olugambo ebintu by'olugambo bino mwali bigobye mulaavu nno. Nedda ebintu si bya lugambo mukunja. Kakati gwe omukubira essimu akugamba akyaliyo gye yagenda okusuubula. Agamba akyaliyo gye yagenda osuubula ate wemmerako benkubira abakolerawo nze benkubira bangamba ko n'agenda waggulawo katono n'amala naggalawo n'agenda ngenda omukubira essimu nga ngamba tannadda tannavayo gyali akyali mu kusuubula. Kyogamba nti ye tabeererawo ddala. Kati eryo dduuka tulinako abaana abawala abakolawo kati bo baggulawo okuva Monday paka Saturday. Naye ate nze we mukubira ngamba tannadda. Kakati gwe ki ky'oyagala kukolere? Kyemadde njagala omunkubireko ku simu tumanye wa watuufu waali naye mpulira ndi bubi ekintu kinyiga. Kakati kyembuuza akolera Kafumbe Mukasa? Akolera Kafumbe Mukasa. Asuubula kinaki? Asuubula ebinyeebwa ebijanjaalo ne kasooli tulinawo edduuka. Mpozi wagambye mwe mubeerawa? Tubeera kyengerawo yamukakawo katono nga ka poliisi ng'ajja ku poliisi awo ng'oyise ku petrol station. Kati gwe oyagala kumanya kituufu akyaliyo akyasuubula oba yakomawo? Ndagala kumanya kituufu oba akyaliyo oba yakomawo oba bano bannimba nze nguma omutima. Kale beerako ku simu tovaako. Kale. They called Apple. We lay a picture on the high. You know of it for little. They called Apple. We lay a picture on the high. You know of it for little. Together we always stand under the cold apple. We lay a picture on. Hello. Jebale sebo. Nkale na jebaleko. Mama, okufuna essimu yo nga kizibu. Ate kitya. Okukuba essimu yo neyitamu bannange. Oba bakutuma London. Nati badempo weda ndi kuduka ni ono. Matovu ononjogera ni Matovu Richard. Yenze. Niba nange Matovu okufuna essimu yo. Badempo modemo. Sente zaffe zifa sina leero lwokka ebbanga lyonna kumpi weeks nga 2 sente zifa business tezitambula tukwata simu naye Matovu. Ali ono. Anze nze ntera okujja n'ensuubula ebintu awo Kafumbe Mukasa. Kuduka. Kuduka. Ali ono. Wanji? Ati sikutegedde, bwe sinakutegeera. Toyinza iba customer olina bangi ze ntuuka oluusi ne malo n'eddakiika nga 2 nga nninda kunkolako. Kituufu ekyo bo customer bo bangi ne mama. Obadde ogamba ki? Okufuna essimu yo. Waliwo ennaku awo zebadde teriiko. Ambadde siriimu naati. Obadde toliimu. Siriimu. Nafulumamuko ennaku nga 3 nenkomawo. Wafulumamuko ennaku nga 3 n'okomawo. Obimanyi ebyokutetenkanya nina bingenza okusuubula eyo bijanjaalo nowobimanyiza. Anti kakati yes naye mama nange mbadde ntuukawo ku dduuka wano Kafumbe Mukasa nga toliiwo
Nsanga baana bakola. Ndieno kuduka ndala ne Kawempe. Olina branch bbiri. Nina duka e Kawempe tulimanyi naawe e Kawempe. Ate nze yo nali ngenzeyo nze badde msinga kumanya lyawane ku Kafumbe Mukasa. Neno nina duka ya Kasoli n'ebijanjalo byonna. Kyokka nga ate nze mbeera bwayise kakati si kati ne bannange matovu kati lwaki totubuulira kati oli wakati anti kakati nze edduuka eryange liri bwayise kati lwaki tojja wano ku dduuka ate wankaluubirira naye nze kati essaawa eno mbadde ate siri bwayise mbadde njagalayo ensawo z'ebinyeebwa 2 ez'ekikumi mbadde njagalayo n'ez'ebijanjaalo 2 n'ez'ebinyeebwa n'ez'akasooli kubanga waliwo essomero lyengenda okutandika okusappulayinga ebinyeebwa ne kasooli naye njagala nsooke baŋŋambye nsooke mbaweeko sampo ebinyeebwa 2 ebijanjaalo 2 ne kasooli 2 biri bulungi genda ku dduuka weebiri byonna weebiri sente waliwo sente weziri bitambula oba byakumala kulinda mu maaso eyo sente esente wembituusizayo nga bazimpa anti kati nze sirina wano sente ne bwe nabituusaayo ku ssomero bajja kumpa awo nja okuweera genda kukola tutya kati anti simanyi kati gwolina okuntaasa kubanga eyo contract bagiwadde nze kati jangu ku dduuka erinde Kawempe anti ŋŋamba wajja kunzibwala kati omanyi kyemba ŋŋenda okukola kati anti obeera eno saidi z'ekyengera ng'oyambuse nga ku poliisi awo eyo manyiyo anti kakati kye ŋŋenda okukola mukadde wange ngenda kuyitirawo nziwe mukazi wo sente oba nga nyinza okufuna we neewola sente kaneewole nziwe mukazi wo wano kyengera tomuwa sente oyo twafunamu obutakkaanya oyo twafunamu obutakwataga tomuwa sente ate kiki tomukwasa kikumi kyange n'ekimu tomukwasa sente jange eno ku dduuka jange Kawempe anti kakati kiŋŋamba omanyi lwaki oyo takimanyi nti nonakomawo takimanyi nti nakomawo kati wona ogenda yati n'omuwa sente ate nga nva kugera naawe ajja kukola ki ayinza okumanya muno nakomawo kubanga eno ninaye amaka amalala gye mbadde ndi era ono ye mukazi mukulu oba ye muto ono ye muto oyo gy'oli ye muto eno ye muto kati atera amaka kati gye mbadde ndi oli amanyi nkyaliyo eri amanyi nti okyali mu kusuubula obitegeera kale tomutogeza n'ogendayo eyo sagala akulabe nako matovu togwanga mu buyaaye naku sente manyi nawe era gwoli sikulimba matovu nkubuulire ndi muvubuka atera naye sente nezitutuma ebyo bino bimanyi naawe kyokyogambye nze nja kukaluubirirwa kyobakola oli bwayisaawo nze nkyali eno saidinga ze Busega wano kati mbadde njagala kusala busazi ngende wali ekyengera nga waggulu ku poliisi muwe sente nveewo oyo tomuwa sente tomukwasa sente ngenda muwa lisiiti asayininge tajja kuzibba tomuwa sente tomukwasa sente gwe jange eno oyo twafunamu muleke oyo gwe jange eno ebyo bisoko birekemu gwe jange eno byonna yenzi kati oyesooka omuleke twafuna obutaka naye takimanyi kwanagendera amanyi gyendi eri ekibinyi bwona omukwata ate sente kati kyoba okola jangu gwe noba oba kyosobola okufuna booda ojje ngenda kulagirira bulungi ku dduuka osobola omulekerayo sente oyo ye nsobola ozimulekera naye oli onasobola okusayininga kubanga yali ku dduuka nate lina lyetambulirawo byonna naye abasajja bannaye lwaki temwesonyiwa bwenzi matovu lwaki temwesonyiwa bwenzi oyogera ne mukunya wa BTF mu ndobesa omukazi wakutadde mu ndobesa akuwulidde manyoko mulekerawo okuzanyiranga ku bantu manyoko